Atulaba ko 3ABN TV. Remember in a program yafe Bera Mulamu no mwanjuzi wo Barbara Opeto. Olwaleero kyanjawulo nejjukira mu byonna bye tugenda okwogera obulamu buli bumu tasobola kuddamu bufuna oba tobufuddeeko. Ekyokubiri tugezaako nnyo bambi okola kye tusobola mu byobulamu naye gwe obulina bagamba mu ttaano abooluganda ndowooza muntegeera. Olwaleero sigenda kurusayo tuyina omugenyi mu studio era njagala okugamba nti nno mukulu Habasa Benjamin ali naffe wano mu studio za 3ABN. Mr. You're welcome. Thank you. Yes. Programu ya leero egenda kunyuma kubanga ya Luganda na Luzungu buli omu ajja kubeera atufuna mu lulimi lwasinga okutegeera. Mr. Benjamin akolanga mu Luganda tetujja kifuna naye radiology technician. Okay, radiology technician. Simanyi bwe byawukana naye beera naffe mweno program ogenda tegeera technologist yani mu radiology. Isn't it? Sure. Okay. So you're most welcome and thank you for being with us at this very hour in Bera Mulamu program. Okubajukiza y'omu ku ba host baffe actually mu program endala mujja giwulira eri mu microscope. Mujja kuba mweyongera omulaba. Naye leero tuli mu Bera Mulamu. Yes, mbadde nsaba obuuzeeko abatuwuliriza. Omulabi waffe wa 3ABN tukwaniriza nnyo ku program. Yes. Era ndi musanyufu nnyo okutegeera nti no gy'oli era owuliriza leero katunyumirwe ffenna okutegeera. Kakati since terminology nzibu radiology technologist. Yes, omulabi waffe ayinza okuba nga naye akekeranga nze obitegeera byebiki. What do you do? Well, mu kusookera ddala ekigambo ekyo ekyokubiri technologist kiva mu kigambo technology. Yes. Mu Luganda ndowooza twakigandawooza ye technologia. Technologia oba amagezi ag'ekikugu agakajja. Okay. Kugamba ebitaaliwo mu biseera ebyadda naye kati naawe bizze birabika ekyo kye tuyita technology. So technology we tukivaako ne tugendako ku radiology. Radiology again nakyo kya bigambo bibiri. Radio kati si radio avento radio ne radio zendala. Radio kiva mu radiation. Ndowooza kigambo kyogenda okuba ng'owulira nnyo mweno program. Radiation wamu n'ekigambo logy. Kati abaasomako ne batuukako mu senior wano bajjukira ekyo kigambo biology. Mukiva mu bigambo bibiri eby'Olugiriiki. Bios kitegeeza obulamu ne logy study. Logy oba logos oba logia kitegeeza ki study. So radiology means study of radiation. Oba okusoma ku radiation. Mu Luganda radiation tusobola tutyo kifuna. Kubanga nsuubira nti jjajja nga ali awo awuliriza ayinza obutakifuna. Tukirina mu Luganda? Mu butuufu tekiriiyo. Era naffe tulwanyisiza nnyo okukiteeka mu Luganda ne tulemererwa. Bambi. Kati beera naffe kubanga otabeera naffe nga ovaavaako oyinza obutabitegeera. So beera naffe otegeera ekyo. Yes. So Mr. Benjamin Habasa, so nsaba tumanye radiology okiki. Well. So ekigambo radiation tutera nnyo okifunzefunze ne tukiyita amaanyi g'ekisanyalaze.
Amaanyi g'amasannyalaze. Naye sigega n'amasannyalaze agasa balabu ne gakuba radio. Naye nga ndoza kyefaananyirizaako n'okubeera nti nno oli kumpi n'ebintu ebirimu amasannyalaze nti ofuna radiation. Ekyo kye kimu ku byo. Okay. Kankize wansi nnyo w'ekisibuka. Okay. Olaba eno giraasi. Ekigifuula giraasi nga yonna eri solid nga nkwafu. Neta yatika oba netafuuka mazi. Okay. Material wa giraasi yeekwata. Ayina amaanyi agamunyweza n'osanga nga giraasi eri bumu. Kati eno giraasi okugyasa weetaaga amaanyi amalala okugyasa ky'obola osooka n'ogikuona wansi eryoke yatike. Kati osooka n'oteekamu oyo force nga bw'oyogedde ago amaanyi gasooke gajjewo amaanyi agagikwata wamu. Kati eno giraasi bweyatika amaanyi agabadde gagikwatidde wamu egata. So olusi gabeera matono nga tegalina kye gakola. Naye waliwo ebintu ebimu ebibeera n'amaanyi mangi nnyo kati we bigata ne gava mu mangi era ne gafuuka ekyo kye tuta radiation. Okay. Kubanga kati ndowooza nti nno bino bya bulamu bikwatagana n'abantu, right? Nnyo. So kati nsaba otusabuukulirire bibeera bitya bye biti omulabi waffe agenda okuvaawo ng'ategedde ebintu bingi nti neno segment nayo weeri mu byobulamu. Waliwo olugero lwengenda okunyumiza. Please. Ku mukyala omu ku bakyala bakenkufu abagezi abaaliko mu kino ekyasa ekiyise. Waliwo omukyala gwe bayita erinnya Marie Curie. Marie Curie yali mukyala mu Poland oba mu Polish. Ng'asoma nnyo chemistry ne physics oba ebyobutonde bwe bityo. Naddala ng'ayina interest mu bintu bye bayita radioactive materials ebivaamu agamaanyi aga radiation. Oyo mukyala yali agezaako okulaba mu minerals. Waliwo mineral gye bayita polonium ne mineral endala gye bayita radium. Ng'agezaako bisoma nnyo naye oyo mukyala mu mwaka 1934 yafa kansa. Gwe bayita anaplastic leukemia. Kyo kyamusa kansa. Yakolanga mu ebyo ebintu nga teyeegendereza. Nga muvaamu amaanyi ng'akola research. Kati n'akwata ejjinja n'alyasa n'alitabula mu giraasi mpa ekyokulabirako. Ye ng'alaba just alaba nga bulinga obungi n'akumba amaanyi agavaamu nga tegalabika n'amaaso ne gamuyingiramu n'alwala mpolampola yafa bubi nnyo. Kati awo omulabi waffe tuvaako kubanga kati tukyasosootola. Kati kyogamba birimu n'obulabe kale tujja biraba. Kwegamba twogera ku omuntu ayinza obeera omulabe wo at the same time mukwano gwo naye nga talabika n'amaaso. Kituufu. Ate ffe abantu tuli babi nnyo ku ekyo. Tusinga nawo. Tetulaga. Okuggyako nga tufunye kye twagala. Exactly. Ekirala tuli balagajavu nnyo ebintu bye tutalaba tetubifaako. Kyova olaba ogenderera abantu n'obabuulira mbu waliyo sitaani. Abantu tebakyamutya. Kubanga tebamulaba adiwa. Osooka n'obalaga ebifaananyi nga waliwo akasajja k'amayembe nga kafaanana redi bakyamu kati naye nabaddamu nebeera naye kyengezaako bagamba ge maanyi agatalabika n'amaaso naye nga gatwetoolodde buli wamu. Kuva ne leero omulabi waffe ekintu ky'otafaako kisobola okukosa oba okuyamba. So ndowooza tubifeeko nnyo okubeera nga tutuninga in ku 3ABN okubeera nga tunengera okumanya. Bagamba nti obutamanya tebukuggisaako musango. So bambi oli omukyala gw'otunyumiza yali tamanyi naye ye n'afuna obulabe obwava mu ekyo bambi. Kyekyo ekyokulabirako enjuba. Yes. Kyekide kikyasinza ku producing radiation UV rays. Radiation evaamu naye mukama w'amaanyi yateekawo akasengeja mu bbanga akomuzungu kayita ozone layer. Kakendeeza muko nawo mu lususu oba mu mubiri nakuteramu akasengeja akalala melanin kakukendeerezeeko naye ebyo ebisengeja ultraviolet tebisengeja gamma rays. Kwegamba mukama yakimanya nti gyebiri n'ateekawo engeri gyabiziyizaamu
biremu okubeera omulabe waffe atukose nnyo. Okay, naye ate kyemmanyi nti bituyamba n'otuyamba kuba mpulira calcium, vitamin D, yes. Naye kirina kubeera mu kigero ekituufu ndowooza kyekyo kyennyini. Exactly. Kubanga awatali ultraviolet rays ojja beera ne cholesterol mu mubiri akukose. Ultraviolet wajja ayamba kyuse cholesterol amufuule vitamin D akuye mukama bino byonna ebibala bulungi. Naye tuwagezaako teekamu ebirungo again oluusi ne biyamba oluusi ne bimukosa. Kati agamanya gatalabika abantu abangi mu biseera ebyedda kankirimu ba technologist abaali bagezaako mu technology ne bakyekengera nti amaanyi ago gandibanga gye gali. Era abantu bakola experiments nyingi nnyo gano amaanyi tugakozesa gatya, tugajjawa, tugacontrollinga tutya, tugewala tutyo tukosa tugafunamu ebirungi byereere. Kati wekitutuukirako mu guno omulembe ogwakati radiation sources oba obuvo bwa radiations obutuli kumpi nnyo oba bwe tutera okwesembereza awo mu myaka gya 1800 mwe byatandikira okuvaayo nga bikula oba bimanyibwa oba okumanyibwa hakankirewe ntyo. Waliwo omusajja omulala baali bamuyita William C. Rontgen. William Rontgen mu mwaka 1895 yali awo naye ng'akola research mu radiation n'agwa ku maanyi aba radiation. Naye n'akizuula nti zino radiation zirina engeri endala gye zeeyisamu nga si ya bulijjo. Ekisooka abaali bamanyira radiations enafunafu kyokulabeko nga ultraviolet nga alpha particles. Alpha particle wogikwata ng'ejja n'oteekawo ekitabo bw'oti ekuva wano negwawo negwa wansi negaggwamu. Naye ne bagwa ku radiation y'ekika ekirala ng'oteeka olupapula bw'eti neeruyitamu neeyongera ne bagamba eno nga yakabi research ng'akula research n'agamba wano tubadde tetunatuukawo. Naye waliwo kirala kye yakola ekyabeewunyisa. Waliwo kye bayita photographic film. Omanyi edda bwe bakubanga ebifaananyi zino zi kamera ziyashika eza negative yes noyozaamu noteeka mu bidagala nogijjamu nolaba kafaananyi kati noyonga nokadevelopinga nojjamu ekifaananyi ekinene. Kati ako akafirimu ka negative bakayina naye nga omanyi kakolebwako nnyo light n'eyenjuba yakakolako nejjamu kye baagala. Naye ne bakizuula waliwo eno radiation era gye baguddeko ngeka actingako like ekakubako kuliko ebijja ne bagamba eno radiation nga yanjawulo nnyo ne bagamba kati Roentgen n'agamba kirabika eno radiation ekisooka tetegeerekeka ekyokubiri alabika irina yansonga nnyo obwedda gye tunoonya. Tekimanyi nga mu biseera ebyo primary ne secondary nga tusoma mathematics algebra bagambanga solve the equation and find x. Okyajukira lwaki tebangambanga find a oba find g bulijjo yabeeranga x wekisukako nebeera y naye yabeeranga x oba y. So n'omusajja n'agamba bulijjo tubadde tunoonya x tumuguddeko so n'aziyita x-rays. X-rays wekiva ndowooza olaba gye tugenda omulabe waffe omulungi tovaako kweno 3ABN njagala kumanya okola mu ddwaliro kati njagala tuddeko eyo mu field yo biki ebiri mu radiology department omulabe waffe njagala omanye department ayagala twetaaga okumanya department yo. Yes, tulyoka ate tugende mu migaso eyamba etya eyamba ani ebyo byonna njagala tubitegeere. Amina mulabe waffe bwetuukidde. Kyebulabe musajja bwe yafuna x-ray oweddwaliro n'agamba eyo ngikima. Teyali na medic. Omusajja teyali musawo. Naye waliwo ekiyagwako accidentally. Yateeka engalo oba omukono gwe ku photographic film x-ray neyitamu omukono gwe negwekuba ku photographic film nagulabako. Kati ebiseera ebyo nga tannabagituuma x oba yagiyita atya? Weyagirawo bwati yagitumirawo x kubanga baali bagituuma x nga tannagituuma x tibyali bino birwe ebitategeerekeka
So okuva kwogwo mwaka 1895 mpaka olwaleero otuuka mu radiology department ya buli ddwaliro eriri ku nsi ng'ekuzeeko kati kusangamu x-ray. Era nandyagadde era nga tetunava wano omuntu ategeera x-ray ogyetaaga ddi lwotagyetaaga ekyo nakigenda tegeerekeka. Badde nsaba nga tetunabagendaawo otumenyeremu mu radiology department tulina x-ray yokka kubanga tuyinza obeerawo nze munnange nyinza okuba nga gye mmanyi yokka nga manyi abo bakuba bifaananyi ne bikuyitamu amagumba gonna ne bagalaba. Kati omulabi waffe oyinza okuba nga ofaananako nange okuba nga oyagala okumanya biki ebirala ebiri mu eno department nga binamaanyi amazungu nnyo. It's okay. Tujja gayiga mpola mpola. Okay, ekisooka yeeyo x-ray. Okay, one. Ekiddako waliwo x-ray ekuzeeko kankiyite bwentyo. Like x-ray weekula neekula neefuna ku kiwago efuuka CT scan. Computer tomography. Kyekyo kyennyini. Okay. So yes, nali ngirabyeko eyo eba ekuze. Eyo naye eba x-ray? Munda mubeeramu x-ray. Okay. Baye munda yeeyisanga x-ray naye neeyongeramu ka technology okwefuula ebirala. Nti osobola obbiraba wali ebitambula biki bwe bityo. Era wogenda maaso neeyongera neekula waliwo kirala kye bayita fluoroscope. Ekyo kinnyonnyola fluoroscope. Kitegeeza x-ray naye mu kifo ky'ebifaananyi yo video. Yes, kisoboka yes. Tuyina abamu bajja noba nga ate ofuna CD ku documents z'eddwaliro ne ugamba yes. Oba osobola olaba amagumba go wano we gakyamidde yes. Fluoroscopy. Oba ne bagamba oyinako ku misuwa egy'oku mutima egyafunda. Kati ne baagala gugaziwamuko okuteekamu akantu ke bayita stent. Kati ne bagamba ako akasengejja oba akantu ke tugenda teekamu akagaziyo omusuwa tunakayisaawa mu kamwa tunakayisaawa. Kati many times bakwata omusuwa ogw'omu kisambi ne bafumita awo ne bakayisaamu ne bayita mu musuwa gw'omu kisambi ne bagatako ku musuwa gw'omu kiwato ne bambuka mpaka mu lubuto nga bayita mu musuwa mpaka ku mutima. Naye si byakutambula nga tomanyi wa gy'olaga. Balina okuba nga balaba direction oba bwe balaga. So we wayita ki bwe beetaagira video ya x-ray. Wali kirala ky'osangayo kye bayita MRI. MRI kigwayo magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging. Yes. Ekyo kigambo ekisooka kiri magnet. Kitegeeze kozesa magnet. Kwekwata. Kwekwata magnet. Kusika. Omubiri gwo gw'olaba munda guli mu magnet ey'obutonde. So tufuna magnet kati eno nga si ya butonde nefuna engeri gyekwanaganamu ne magnet eyo y'obutonde ne bivaamu ki signals ezituwa ekifaananyi kiri electronic. Osangamu ekirala ekikozesebwa nnyo ekiyitibwa akativi. Ako kakola nnyo amawulire abantu bangi bakamanya mu luzungu kabayita ultrasound scan. Ekyo kikozesa amaloboozi oba sound nga bwukira ultrasound. Waliwo amaloboozi mu nsi muno ag'otawulira n'amatuugo naye ebitonde abantu bagamba ebitakulaakulanye nga ffe naye nze ngamba Mukama ebitonde bwebityo bikulaakulanye mu ngeri yabyo byo bigawulira. Embwa ewulira amaloboozi g'otasobola wulira. Akawundo ekiro katambulira ku maloboozi naye bwe kaba kakwita kutojja wulira naye ko kaba kakuba amaloboozi nga kegakozesa ng'amaaso. Because tekalaba. Yes. So kakuba eddoboozi welituuka amaaso nelisanga ng'enkonge oba omuti neribouncing nekagamba waliwo danger era eze mu seconds 2 kitegeeza olwo meters 10 kankyuseeko wano. So omulabi waffe owulira mulimu ebintu bingi mu radiotherapy department. Radiology department. Kati tugenda kweyongera okulaba waliwo ekirala ekisigaddeyo mu radiology department kyotakoonyeeko. Waliyo ekirala kyoyogeddeko radiotherapy.
Okay. bali kuntangaza muko byonna byetwogeddeko byakunoonyereza Okay. byakunoonyeza ono ba poliisi ba detective omulaba aliwa obuzibu buliwa naye bimugwako bimuleka tebina kye bimukolera si byebijjanjaba byebijjanjaba kati radiotherapy wagiramu yewa LDU kati omulaba mumufunye kangende mukole ki nze mukube emigo mateeka na Yesu mateeka n'ekisa nti tegayina kyegakukola tegayina maanyi naye gakulaga nti wano wewali obuzibu wano wakyama kati noononya Yesu akuyambe noononya omusaayi gwa Yesu ne gunaazako ag'amabala ng'olabidde mu mateeka kati mwenga mulina Yesu mu radiology department omanye enjira eri eyo kale kati yes obadde ogamba radiotherapy yes radiotherapy kwe kukozesa ezo radiations zetwogeddeko z'amaanyi zikosa naye okukozesa ekyo n'okijjamu olw'obulungi bwo n'okikosa okukosa omulabe wo mu kifo ky'okwekosa n'okosa omulabe ambe tusanze olina ekizimba netugamba katwosegana amasannyalaze tukyoke tyuma yes ekyo ekizimba tukyoke nemuteekamu amasannyalaze negokyako ne ku bitundu ebiramu naye nga tewali nomulabe yabonaabona ojja kweyongera tunnyonnyola oba mutwokya bya ddala oba birungi byonna tukoze tutya okubeera nga tubeerawo nga tetwokebwa ebirungi n'ebibi byonna nga bifiiramu ogenda tunnyonnyola please yes naye omulabi waffe omulungi ebyo byonna tosobola bituukako okujjako nga waliwo obuzibu tuninga naffe eno TV so that weefunira okuwona before you go for this sabo tugenda kujja ku bakasitoma kubanga abantu batandise okwebeereramu bayize bingi mu zino programs so nkiwa bambi buli kye tusoma wano buli Sande ogenda n'okikola ate kigenda kweyongera okuyamba mu bulamu nga obeera mulamu amina na program bweti yes so oli mu kutugamba nti nno muteeka amasannyalaze gabeera mu form of what wire nga sinatuuka waawo kanjogereko ku kirala kyoyinza osangayo olawo kirala mu luzungu kye bayita nuclear medicine oba radionuclide imaging kino kyo kikola kitya nuclear imaging yes mu nuclear imaging bino ebirala byonna bakwata amasannyalaze okuva wabweru ne bagakuyisaamu kati ne gavaamu sigino ekola ekifaananyi kati wavaayo omuntu omugezi n'agamba naye lindako lwaki gwe ng'omuntu si gwe gwenfuula amasannyalaze neweeraba kankikyuse bwe nti mu kifo ky'okwata amasannyalaze ne gakuyisa mu beegati ne gagenda ku firimu emabega lwaki sikwata ekivaamu soosi y'amasannyalaze eddagala erivaamu amasannyalaze nendikuteeka mu musuwa nelikuyingira mu mutima kati ogwo omutima ne guva mu signals kati nze nemba ezo signals nemba nga zenzijjamu ekifaananyi banaye byate si bya bulabe nnyo banaye anti tujja kumanya eddala kale omulabi waffe omulungi tunaatera nno okuwunzika nga tugenda mu break yes ebyo byonna ebitwetoolodde webiri era mu ggwanga lyaffe Uganda ebyo byonna tubiyina tolooza bino byenjogera ebiri Bulaya ne Amerika wano biri malwaliro amangi era si bya muliraanaawo ogenda beera ove waka otuuke bajja kugamba tukwagalako ka x-ray naye gwe ngaalabye 3ABN ngaalabye beera mulamu nandyagadde tukoye ng'oli wanjawulo ng'ogamba ezo bibenso nabimanyi n'omusawo aba akunyonyola tomumenya nnyo ate osobola n'okubeera jjukira nakugambye nga tutandike no program obulamu bubwo oyinza okubeera awo nga wategeere sigambye nti tulwane naye obulamu bubwo radio kyetaaga njagala otutangaaze omulabi waffe omulungi ategeere kiki kyalina okukola when and where you get so kegamba abantu bangi mu nsi
bakwata obulamu bwabwe ne babuteeka mikono gy'omusawo ne bagamba gwe Kamalabyonna gwamanyi buli kimu ntwala gy'oyagala. That's the greatest point in this video that you are in this presentation that you are watching. Okwata obulamu bwo n'obukwasa omuntu omulala simanyi oba kyamagezi. Olaba ne ssente bw'ozikwasa bamane ne bakutegeerera. Juzi waliwo kampani eyaggalawo. So kati imagine obulamu. Ssente zokka zisuula abantu eddalu. Beera naffe tugenda komawo mu katundu akaddako omanye bingi okukirako wano. Amina. Makasanyu oba nnaku. Amaka kusalawo okwo. Sanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Programu amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go. Onoonya mubeezi. Oyinza otya okuza abaana b'otazaala. N'ebirala bingi mu programu amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Tukukulisayo mu break eyokunywa ku lwendo lw'amazzi nenkugamba nti tukyalina omukugu radio technologist yes okuva in a certain hospital tujja kweyongera omumanya tukyali naye tuwebaleseba okukuumagana naffe. Notaba so busy notubeererawo tumanye bingi ebifa mu field yo kati mbadde twakomye nga abantu tukutte obulamu bwaffe netubukwasa abasawo kituufu oba netubukwasa omuntu yenna. Ndowooza tujja kweyongera okumanya butya bwe tulina okomya ekyo kubanga ndaba nti sikyabulamu kikeni waliwo network eyagwa office neziggalawo so kyaleeta ensasage mu bwongo bw'abantu alinayo obukadde bwe bungi naye obukadde si bwe bukola obulamu. Obulamu kya bbeeyi nga bwe nakugambye buli obu kasita obula gajjalako wooti oba tokyasobola kuddamu bufuna. So radiology bani abagyetaaga? Oba nnyo omwanjuzi waffe wani ekintu kyoyogeddeko era ekyokwata obulamu bwaffe ne tubuwaayo. Amalwaliro mangi genzize nkoleramu funyeeko omukisa gw'okolera nnyo mu bantu abali international nga si abakulukalu lwaffe wano olwa Africa. Ate ndabyeko ekintu kye bazze bakola nnyo okutusinga kyekino banoonyereza agenda kujja mu ddwaliro nga yasomye ebintu bye. So ogenda mutandikako kyova olaba mu Uganda ffe abakyalina kano akaze ak'okubeerawo ne batufera kankikyuse bwe nti ak'okuferebwa. Waliwo mukwano gwange eyagendako n'omusawo omu okugenda kukola kye bayita medical camp. Ozimanyi zino ensiisira ez'ebyobulamu zitukolako eno n'eri. Mukwano agenze na musawo. Mukwano gwange naye musawo. Basawo n'abasawo bagenze kola medical camp. Ng'agenze kuyambako musawo munne.
we yatuukayo yenga omusajja talina musango ng'azze kuyambako ku bantu b'oku kyalo naye ne bagamba kye tugenda okukola bakiyita cost sharing tubaleetedde obuweereza naye mulina namwe ke muteekako mwe ng'abantu beeno tuyambagane bwe nkuwa eddagala nja dikuweera ku bbeeyi ya wansi naawe yongereko fena tuyambagane yalenyumiza waliwo we yatuuka omusajja omusawo gwe yali agenze naye ne wajja n'omukadde kuva ku kyalo n'amugamba nze manyi ebyabakadde omutwe gunumira wano na wano n'omugongo ekikeeto naye sikyayimirira bulungi nina ebirooto ebyentiisa nayogera bingi omusawo n'amuwuliriza n'amugamba buzibu omutegedde kyogenda kola funa ensigo ya avocado ogiteeke wansi w'ekitanda weebake ojja kutereera ensigo ya avocado senga yamugamba gisekule oginywe omusawo we yamugamba musawo wa kizungu otyo yamugamba akole bwatyo omukadde naddayo nga musanyufu onangamba simanyi gye byakoma mukadde yabikola oba yawona nange simanyi naye n'agamba sokoleko emitwalo 2 twagambye byakuyambagana kuwadde ku magezi naawe leeta ezinayambako ku kitongole kyaffe okula kiyambeko n'abalala wano genda byogera oba bankube amayinja bankube bibawonyo abantu eyo babonaabona baferebwa ani abafera omuntu ayambala ekikooti ekyeru n'agamba nze ndiki nze ndi musawo abantu n'abagamba bambi ono musawo buli kyayogera kituufu teri awakana my dear atuwuliriza ndowooza owulira gye tulaga bintu bya kwebeereramu nga Uganda bwe tugamba weebeereremu eno program yo beera mulamu n'omwanjunjuzi wo Barbara Opeto n'omuntu atukyalidde mu program ya leero bamuyita Habasa Benjamin tweyongereyo nalwekyo kyenvudde ngamba bano abantu mikwano gyaffe okuva amawanga gawabweru ekyo kintu tosobola kibakola kubanga womugamba kwata ensigo ya avocado agenda kubuuza hasooka nyinyonyolemuko ekola etya ina sayansi ki kigenda kukola ki weebeera wansi w'ekitanda etuuka etya mugongo gwange gwengambye gunuma naye ffe wano eyo empisa tetugiina tugamba ekize kivudde wa musawo n'okitwala mu holoseeru mpulira nga mwetaagamu amaanyi ag'enjawulo tusobola osabako omukulu Habasa wamu tusabire n'eggwanga lyaffe n'abantu baffe neno programu buli kimu badde nsaba twewombeke tusabe kitaffe wano we tutuuse empulira nga weetaaga okuyamba omuwuliriza waffe naffe kennyini okumanya nti nate ng'ofuga naye ate otuwadde emitwe egikola otuwadde amagezi nti tusobola okwebeereramu tusobola okwewala ebizibu eby'enjawulo nga tugenda twegendereza tuwa amagezi naddala omuwuliza waffe muwe okubeera nga ayagala okumanya nga si kubeeraawo nadda mu birala programu ezitayamba naye muwe okubeera nga ebimuzimba byafaako saasira nno abafereddwa tuli bangi naye tuzuukuse okuyita mu programu eno otuwa amaanyi ag'enjawulo okuyimuka ne tuyimirirawo ngaffe kubanga watutonda tukwebaza kubanga okyatuyigiriza beera naffe n'omuwuliza waffe omuwa omukisa ogusingayo obukulu n'okutegeera nga kwotadde okuyita mu eddungi erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amen. Amiina nnyo. Kati mpulira njagala okumanya kyoba olaba nsabye omuwuliriza ndowooza naawe oli eyo ng'owulira kakati we tutuuse byamagezi ddala so abantu abasinga agenda okujja mu ddwaliro nyina abalwadde benkolako naye banjawulo ebyo ebika bibiri gyebiri oli najja nga n'okunywa amazzi agama naye musawo amazzi nga gannemu okunywa nga takimanyi nti nakikulu naye waliwo oli okubanga azze ng'agamba nabadde nasoma omwezi oguweddeko era nabadde nagatandise kubanga kibadde kirungi eri obulwadde bwange buno bwempulira so abantu abo banjawulo naye atuwuliriza njagala obeera omuntu ono owokubiri nga naawe weemanyira si kujja buziwo oti innocently yes abantu bakola sente mu buli field so
kyewuunyisa nti ne mu byobulamu bwo abantu basobola okukolamu ensimbi so katuwulirize kyova olaba waliwo ono muwandiisi Ellen White yalongamizibu Mwoyo Mutukuvu n'awandika bino ebigambo waliwo akatabo bakayita ebbaluwa gye yawandiikira abasajja abali bakola omulimu gw'enjiri bali bamuyita Spalding omulala bamuyita P.T. Megan bagita Spalding and Megan collection bbaluwa nyingi waliwo kyawandika sentence egamba bweti to educate the human family ntino okusomesa omuntu that the doctor alone knows all the ills of infants and persons of every age ntino okusomesa omuntu nti omusawo ye yamanyi buli kimu obulamu bw'omwana omuto omukulu n'omukadde na buli myaka is a false teaching nti kifu newenkomawo biwanvu kwegamba njagala nakukutiriza omusawo ali eyo ofuna omulwadde nakulabikira nga eyakozeko kalisaaja akake si lugezigezi kituufu omubiri gwani gugwe muleke akole research gwayagala wabula nange kinandigambye omulwadde kale tobireetamu mpaka towakana nnyo naye kubanga yes omanyi naye yandibanga amanyi okusingako n'olwekyo fembi katubeere bantu balamu buli omu akole paati ye wetegeere omanye ebikukwatako ne dokita naye ategeere kyalina okukolera by the way mu bino ebintu bye tubeeramu bulijjo omulimu gwo gulina kinene nnyo kyegukola ku mbeera zo ez'ebyeggulu oba nkiyite ntya salvation kyokola wokola katonda walabira obwesigwabo era kyekyo yes so tobeera musawo nnyo ate kubeera ng'okola ku bintu by'otamanyi era bw'oba okitegedde bulungi noonya engeri esingako obulungi okutegeeza omulwaddewo kikyalina okukola ng'ate kimuyamba tugende wabeera musumba yes nofuna ng'ekanisa gy'okulembera abantu bamanyi bayibuli nnyo okifunamu obuzibu todduka togamba bayibuli yange nze nina ogimanya obulokozi bwabona kyobona nebino ebintu bya radiology oba byebifaananyi n'obutivi naki kyekimu ku fields oba ku bintu abantu byebamanyiko kitono nnyo ddala kati gwe omulabi wa beera mulamu nandyagadde wona oddirayo mu ddwaliro oddeyo ng'omanyiko kinene kusinga nga bwe watandise ng'oli wanjawuloko ng'ojje wange tomenya nange sikumenya actually obwetaavu bwange nze nga yo host ndaba nga gy'okoma okumanya ebyobulamu bwe bitambula ogenda kubeera ng'ate okendeeza endwadde ezandikuaffecting kyekyo noba ng'ate totuuka ku ssa lya kubeera nti no tetukyalina kyakukola tulina kukola kino wadde nga tekikugasa njagala tugendere ddala ku bintu ebyetaagisa mweno field nti nno bulwadde ki ddala ng'omuntu byaddala alina okwetaaga ngenda tandika ekisookera ddala buli kyuma ekibeera mu ddwaliro kirina byekikola kyekisingako kine waakyo omuzungu tanakolayo kyuma kikamala byonna nga kimu nogamba mukinteekemu kigenda laba kuva ku kaviiri paka ku kagere nogamba kino kimala byonna so buli kimu kirina amaanyi n'obunafu nga kino kyamaanyi wano naye nga wano kinafu kino kitegeera ebyomusaayi kino kitegeera ebyamagumba kino kitegeera emisuwa kino kitegeera bwongo bisingasingangana era engeri gye tulina okubeera n'obudde butono omukulu habasa bisingagana yasawodde butini ngenda tandika n'ekyuma so ati budde bunaba nga bupozi nga bunkute ebyuma bino tugenda bitegeera mpola mpola naye nze ndowooza nti nze n'omulabi wange twandyagadde okumanya endwadde nti no kati tugeze bw'oba oli bwoti really oba weetaaga kino bw'oba oli bwoti oba weetaaga kino so that tuveewo nga tulina ke tuyizeemu akatonotono tutandikirewo ku research waffe naffe wentyo wembadde ndowooza kibeera bwe kiti buli kyuma ekikiwa amaanyi gaakyo kisinzira ku material oba tissue w'omubiri gwe kikwata awo tekivuddeyo nga bwenkyagala kankozesa ekyokulabirako waliwo ekyuma kye bayita ultrasound kyebageddeko mu kusooka kirina amaanyi gaakyo
gali mu muzungu kyayita soft tissues oba enyama kituufu kitegeera nnyo enyama. Yes. Enyama kati for example tugeze ofunye appendicitis. Yes. Kati we tuba twagala ogisala tuba tulina okuba nga tukulaba eri munda. So tukola obutuli ku lubuto ne tutakubaaga ne tuteekamu cameras ne tukabusala ne tukapikinga ne tukajjamu. So kyogezaako okugamba ate ffe twewala nnyo okusala kati nanti nze nino side in fact omulimu gwaffe gwekulabe kanti kunsi kuno tewabeerangako muntu n'omu gwe basala gwe basala okulaba bamusale just nga bajjanjaba naye tebasalanga omuntu ebyo bye bakolanga edda zi exploratory laparotomy x-ray ebyokusala omuntu ne bagamba ono wamuluma ne basala ne betegereza eyo tewali kiruma ne bagalawo kati buntu butini kuyingiza mu kamera katuli katini. So ultrasound yamanyi nnyo ku bintu ebyennyama oba ebigonvu muscles ne soft tissues ez'omunda. Kati naawe ng'omulabi waffe omanyirawo bitundu ki ku mubiri gwo ebirimu ennyama. Olina ekibumba olina ensigo byo byonna ki nnyama soft tissues. Olina abakyala balina amabeere ezo nnyama ebyo byangu nnyo tetwandyagadde tubireetemu ebyuma ebinene nnyo tuba twagala tutandikireko ekyo kitandikirwako neogenda mu ddwaliro kyekyuma ekikyasinza okubeera kya bbeeyi ntono ultrasound. So ku bitundu ebyo by'ennyama ez'okungulu ennyama zo zino ennyingo z'omubiri buli awala ennyama ultrasound ekola nnyo bulungi. Wabula erina obuzibu bumu etya nnyo amagumba. Buli wesanga egumba ebukirawo teraba edduka teraba kubanga amaanyi gayo gekosa g'eddoboozi tegayita mu gumba. Egumba likaluba nnyo so teyitamu. Kwegamba obeerangaawo n'ogwa mu kabenje noweza egumba limenyese n'otuuka mu ddwaliro omusawo n'agamba ngenda kukolayo ka ultrasound scan ndabe oba egumba limenyese mugambe nalaba beera mulamu neetaaga kati x-ray ndabika ne bangamba kino ekyuma kirungi ku byennyama ebigonvugonvu namugambe soko neesonyiwemu funirako ekisobola ebyamagumba. Tuwuliriza beera polite naye ate funa ekisingako obulungi beera ng'omanyi beera mumanyi actually. Yes. Kati we wondeeteddemu x-ray. X-ray erina amaanyi ku bitundu ebigumu ate kubanga yo ya force radiation ekuba. So buli awala egumba mu mubiri gwo x-ray yesookawo nga balala tebanajja. So amagumba go gamenyese izo ennyingoyingo omugongo gwo amagumba gakadiwa ebyo byonna gagwamu omunnyo kati gonna galinga endabirwamu gagondagonda ebyo byonna oba weetaaga ki oba weetaaga x-ray. Naye wa wekyetaagisiza wekyetaagisiza kubanga ffenna tuyinza okubaako n'ebituluma oluusi buli we wawulira obulumi ogendamu x-ray. Ekituufu tebigwayo byo tebigwayo kubanga wengezako kwogera endwadde emukwemu tezigwayo naye mbadde njagala twogere kati ku muntu nga oba mukadde talya bulungi oba ki like really buli omu aba yeetaaga x-ray oba kirina kwe kisinziira. Oli mutuufu otuuka mu ddwaliro waliwo kintu kye bayita clinical examination oba okukwetegereza olabika otya ebisookerawo. Omuntu wajja ng'ali bw'ati ng'omanya teweetaaga amagezi ga kisayansa n'otandika n'okeberera ku mutwe nedda otandikira kumanya nti kitegeeza olubuto oba ki. Kati kankyuse bwe nti wemba ntabula n'ensanga omuntu nanfunamu obuzibu nankuba oluyi etama ne lizimba ekisookerwako ng'omusawo tagenda agamba kivudde ku ki tukebera omusaayi tulabe ekigenda maaso simanyi tyuma exactly bakubye oluyi kirabika. In other words bino ebyuma biri second line of investigation. The first line
is clinical examination. Yes. Omuntu alabika atya nga bina tibenda nagendebwako. Ate omuntu yeeyogerako okimanyi nga bakubye oluyi nga byaddala oyinza okuvaamu erinnyo ne litandika ottonya ne bakutwala mu dentist department. So bw'ogenda mu ddwaliro omulabi waffe omulungi beera ne history wo ng'otegeera weeyogereko ebituufu. By the way, bino ebyokujja mu ddwaliro n'olimba sinywa mwenge omusawo mugamba ogunywa obadde ogunywa weenenye bulungi tukebere ebituufu. Tebakuba kibooko mu ddwaliro. Tebakuba kibooko. By the way oba weeyambye lwaki waliwo abalwadde benkolako tugeze afudde kibumba oba kirwadde naye n'omubuuza oludde ng'onywa omwenge kati enziramu y'omulwadde ate naatya nakugamba ngunywa wansi naweelebye tugenzeeko out n'emikwano gyange naye nga buli lunaku obucupa mwe buli mu fridge kati ekyo kiba kituwa embala embi actually obeera ogenda mu expenses ezooteetagisa so tubeere bamazima eri abasawo. So mu bufunze kyembadde njogera kyekino weetaaga bino ebyuma byonna nga first line of investigation clinical examination ewedde nga tumaze tuuka obwongo ne bwesiba ne tugamba kati ki kino katukinyonyereza eggumba limenyese oba terimenyese naye si kutuuka ne tugambirawo otuuse genda mu kyuma kituwo zitandikira kubanga tukiina ate kisasulwa era kyekyakusasulwa era nga bwe twayogedde oluusi kikulekamuko kuki ku buvune nekikuleka nga kikukosezaamu tujja byogerako ebyo nabyo ndowooza tufuneyo ka session tubyogereko kubanga obulamu buli bumu nga bwe ŋŋambye nti tulinayo bulala okumanya n'okwewala bagamba omutitiza awangaala bangi tukyaliwo okubeera nga ogamba naye so njagala n'eyo session obeere naffe kubanga atuwuliriza ayinza okwetaaga ddala obimanya waliwo ekiseera we kituuka nga really magezi geesibye wantu wamu naye amagezi gyegali ewaliwo okuba nga bambi woogenze omusawo akomye naye ng'ate weofuluma wabweru waliwo embeera endala era so twebereremu okuba nti obulamu bwaffe tubukwasaganyiza ddala teweewala genda wa musawo gende w'omusawo gwe weesiga okuba nti akola ekyo ekituufu so endwadde tumenyeyo ezimu kamenyeyo eno ekyasinze okuntabula omutwe abalwadde waliwo abalwadde kangusa ekigambo omulabi waffe tonkwata bubi abalwadde ekirwadde kyenkooye okulaba mu sikaani kyekirwadde kya alusaazi abalwadde omanya alusaazi kirwadde kyaguno omulembe mu bantu 10 osanga abantu 8 nga balwadde ba alusaazi kati omulwadde abeeyawo n'alumwamuko wano ku meeme ng'esindukira n'afunamu ekikeeto olubuto ne luzimbazimbamu walya ku kamere yenana buli omu bannange we tumanyi kale abangi mukimanyi oyo abeera ki alusaazi kati n'ogenda mu ddwaliro nga weewuuba n'ogamba njagala banteeke mu sikaani waliwo ebinnuma bimaze ebbanga musawo njagala tutegeere ekinnuma naye ng'omaze emyaka 5 nga bakugamba nti olina ki alusaazi nga bakigambidde emyaka 5 ngawomerayo ka magnesium nga magira ka magnesium ng'ogezaako zipayirokiti ne zigaana oyonoona sente ezandigulidde omwana w'ebitabo lwaki first line of investigation gye bayita clinical examination bakebeddeko kasayi kagamba ekipayiro oli mwali mungi naawe sayini zonna z'owulira zaki za alusaazi leka nkugamba amazima sikaani togyetaaga sooka otutinga ekyo ky'omanyiiko exactly kimanyiddwa naye oba ogigenzeemu nekugamba tetulabye buzibu bulala bwonna towakana n'ogamaze kangende kati muyeddwalire ddala nze ndabe kati nno tubadde ku sayidi z'abasawo ng'oluusi batuwa sikaani eziteetaagisa naye ate waliyo naffe sayidi y'abalwadde nga tubanja nedda tumazeeko emyezi 2 nsaba kukiraba tulabe abantu baagala byuma babyagala twogere ku endoscopy endoscopy nayo eri mu field yammwe
endoscopy teri mu radiology kubanga tekozesa radiation yo kamera bukamera ekosa kamera ne ya light. Kati when you compare radiology and endoscopy, endoscopy ndowooza is a better deal. How about we bakozesa endoscopy waba yagala nnyo okumanya? Era endoscopy eraba nnyo ulcers okusinga ultrasound kubanga okulaba n'amaaso kisinga okulabisa sound okoza sound right esinga sound okulaba naye endoscopy kinandiisa obuzibu bwayo bakiyita nti invasive okwasamya ne basindikayo tube nga kamera naye wekiba kyetaagisiza ye ono mu ngeri y'okubutabeera invasive akoze ka scan ne bamuteeka kantu ku lubuto. Ultrasound scan yo tevaamu radiation, tekozesa radiation gana amasanyalaze agakosa yo terimu buzibu yadde. Ultrasound, yes, obuzibu bwerimu bumuboka bakujjako sente. Gyenkolera bakujjako emitwalo nga 8 joka. Wow. Nodda waka nga toyina kyakulya kyaggulo. Sibuli sinti discouraging for the sake of your health mbwe kukosa nedda just ndi kugamba obuta amanyi mu byobulamu World Health Organization weba defining health bagamba the well-being ne financially bagiteekamu. Yes, all kugamba ojja mu ddwaliro noddayo ng'owonye naye nga tolina kyakulya enkya basi kukoze bulungi oba ozeeyo n'obulwadde obulala. Yes, kakano njagala tumalirize omuwulirizi oyagala mugamba ki naddala simanyi oba atuwuliriza oyina ebibuuzo bye weebuuza mu mutima waliwo oli ng'aludde togere ku mugongo nga tumaliriza mu dakiika esemba. Omugongo gumuluma bw'atuula nerves tasobola yimuka compartment syndrome. Yes, yogerako ekyo kirungi nnyo. Kati wenkyogerako ekisooka from a clinical perspective ekisooka omugongo ogwanga kuluma oyina emyaka emeka? Obeera wa myaka 25 omugongo tegulina kuluma. Kati bwe gukuluma nga tewafunye accident ne weekuba ekigo omugongo ne gumenyeka nebyokola exactly. Naye nga tewagudde ekigo olina emyaka 25 ekisooka lowooza ku kye bayita ennyama z'omugongo. Yes, muscles. Kirabika zirina bye ziyitamu oba mu kukola nnyo oba mu posture mu Luganda kitwandiise eki entuula n'enyimirira n'entambula. Mba ntambula nnyo ku street n'enda abantu nga batudde ku boda bwe bati nga alina byakutte oba nga ndowooza masimu gano amasimu agenda tumalawo obuzibu wano ne waluma abantu abamu nga strain ye nga kyeyamanyiira ne waba nga talina kyakola ye abeera bw'ati. Kati sooka weetegereze embeera w'oyo. Kati w'otuuka awo wovaawo n'ojja mu ddwaliro kyebagenda sooka okola ku mugongo gwo ye x-ray. Bagenda kuteekamu x-ray bakebere olumwa magumba oba nyama. X-ray mu bintu by'ennyama si ey'amaanyi tebitegeera nnyo tebiraba nnyo ebyennyama. By the way, we have tulina abalwadde bangi ng'obuzibu buli mu nnyama ng'alina muscle cramp wetaaga physiotherapy naye ng'ate not radiology. Yes, so better sure waliwo omulwadde gwe nkozeko ku makya ga leero ng'alina scan zonna ziraga actually kubeera nti muscle cramp. Yes, exactly, muscle spasms. Naye ng'ate akoze x-ray akoze ne scans zonna azikoze naye nga buli kimu kiraga ekyo. So Mukama atubeere atuwuliriza ebigambo bino. Naye nkukubiriza nti ku screen yo kuliko ennamba eyitako oba osobola okusindika ekibuuzo kyo oba okuba ne weebuuza tujja kuba tukuddamu. Ekirala tuli ku YouTube, tuli ku mitimbagano gyonna osobola otusangayo n'okomentinga mu comment section osobola okuddibwamu mu message form. So tujja kuddamu beera naffe always mwelaba.